Oli ku mukutu ogwa Standard News nenda Element Man muzzukulu wa Mugema nyongera okwebaza mubale genda mu maaso n'okubeera nti tuli mutugoberera. Njagala okutegeeza gwandaba tuli ku TikTok nga kwotadde ne YouTube kale weebale genda mu maaso n'okubeera nti mutugoberera. Njagala okutegeeza nti bingi ebibaddewo mu wiiki eno era bingi ebikyagenda ddala mu maaso nga mu kunaku olwaliro olutuukidde nga eggwanga lyafiiriddwa mu Nakatemba ate omuyimbi ate omuyiiya w'ennyimba omukulu Alex Mukulu ate Mukama twongera okubeera nti tusaasira famire ye n'abantu be naye yennyini omwoyo gwe Omukama asobole okubeera nti agulamuza kisa olw'ebyo byakoledde eggwanga abantu bye mujjuukiriddeko saako n'ebirala baanyiizizza kakasa nti ke kaseera omukulu ono mubeere nga mumusonyiwa. Nze da Element Man muzzukulu wa Mugema olunaku olwaleero andeese omu ku abo abeemulugunya eri abayimbi. Ye abayimbi oba lwaki mukola ebintu bino? Naye emboozi yonna ogenda kubeera nga ogiwuliriza. Olwo nno mu kaseera kano yeemulugunya eri omuyimbi Ronald Mayinja gw'agamba nti yamutegeka kyokka mu kumutegeka Mayinja oba yajja oba teyajja ekyaviirako okusiraana n'okukyusa kati yeevuma lwaki yasobola okukwatagana Ronald Mayinja ng'agamba nti Ronald Mayinja yamussa ku zero. Yamussa wansi takyalina kyalina ebyuma byandibadde nga capital byonna bagenda mu maaso ne bagenda n'okubyokya olw'okuba nti yategeka Mayinja n'atajja. Naye emboozi yonna tugenda kubeera nga tuginyumya paka bw'eneggweera era omukulu ono njagala atweyanjulire sobole okubeera nga tumutegeera yaani asobodde okujja olunaku olwaleero. Amannya agange nze Ssempejja Steven nga ndi musajja ategeka endongo oba yali ategeka kuba kati kyagitegeka nnyo w'ensonga naggwamu nemba nga kyanaseresa. Lwaki ogamba nti waggwamu? Naggwamu w'ensonga endongo eno okutegeka endongo tuteekamu ssente nnyingi. Ebiseera ebisinga tugenda n'okutegeka endongo nga tulina amabanja mangi ate nga amabanja gaffe tutwewola mu bbanka. Wala twewola ssente ze bayita ez'embaata bamanenda batuwola bamanenda okukuwola olunaku singa byolina. Kati nze natandika endongo nga nteeka Bagiradi Kiweewa nga nteeka Bannanfuka Bamamuli Katumba ane Kizito Zaavuga be bamu abayimbi be nali nkozesa nga tukuba endongo yaffe nga tukubira wansi naye ng'ebima nina ebima birungi nnyo. Nga mukubira wansi wa? Nga nze nali muntu asiba ebikaali. Nkuba endongo kuba twaliwo kikubye nkubye ku mazzi nkubye ku ki Luweero nangikubye Masaka ngikubye Mubende yonna twali gye sikubye endongo. Naye nali nga sinafuna pya stage nga tuteekawo otundubaali yaffe ne tusiba ekideeya ne tuteekako endongo netandika okukola ki notandika okukuba ebidongo. Alwali olunaku lumu obeera luddawa? Saawa eno mbeera Matugga naye ebiseera binali mbeera Masaka. Nali mbeera Masaka Kiwangala. Kati emirimu gyo ng'oggyeko ebidongo ojja si wali okuba bidongo byokka oba olina emirimu gy'okolaakolako? Nali mu biseera ebyo nali nkuba ndongo yokka kuba gwe gwali mulimu gwange era nga ffe tumala ne Bakiweewa Kimanyi Bamamuli Katumba Zaavuga Kizito nga ffe tuyinza okuba endongo omwezi mulama nga tuzze waka. Olwo abakyala bammwe temwasanga baba batutteko? Biseera ebyo abakyala abafumbi abadongo baba bamanyi nti gwe mulimu gwokola ki. Byali biseera ki ebyo? 2017. 2017 njojjo. Kati olwo ebidongo bino nga mulanga oba mugwa bugwi? Ebidongo ffe tuba tukola posita n'ogitimba kamala ogitimba ne baako dates kati dates ezo zituuka ng'ogenda okuba drive omala okuba drive nga toteekawo ne mu kifo. Kati drive zino nga musinzira ku bifo gye muba muli? Kaba ogamba saawa eno tugenda kuba Matugga kitegeeza olwaliro drive bena okuyitamu naye nga bugenda kukola nkya. Mwe temwalinga nti leero mukube n'enkya mukube naluli mukube drive nga drive twazikubanga omulundi gumu ogwokubiri nga tugenda kutuula awo kuba nali nkubisa drive 2. Nali nkubisa drive 2 ngene kuba wano enda ate ng'eri mu maaso. Sawuli yali y'amaanyi nali ntikka emmotoka namba fiso namba. Kati
olwo abantu nga bajja oba nga biruusi bibasala nga bw'omanyi eby'endongo waliwo wagaana twaliwo wafuna ennyo tojja gamba nti endongo bunnako ofuna oyinza ogenda ewantu n'ofuna abantu 2 n'ogenda wali n'ofuna 7 kisinga ennyonta gye balina naye kati ekiseera bino nali nkubisa abaana basajja bange nga n'esente ejjuka nazzoba wantono nga ne benfuna abantu bange 4 nsigala mpitawo bana mwe natambulya 4 3 ebyo biganyi n'ofuna 2 naye nga bano abayimbi bo abaliwa bano bwe wali otambula nabo bwe wali otambula nabo nga bo basasulwa nga obawa ssente nnyingi kuba kati ennaku zino omuntu yeebuuza muyiwe ennaku zino okugenda asimbukira mu kakadde abayimbi abayimbi tunako kye tumanyi nti mulimu abayimbi omuyimbi asera ye muyimbi aba aliko saawa eyo eri omuyimbi wagenda kamu yani ssente ziba zikkamu ate nga abayimbi abamu n'abayimbi mufuna ne bafuuka nga baseruganda kuba kati bakiwa balinga bagurupu yange nanga lwe biganyo somugamba lwaganye n'omuwayo ez'amafuta n'ez'okuva mu kifo ate lw'ofunye mu maaso n'omuwa ssente nnyingi okusinza ku ze mwateesa kitegeeza aba afuuse wa gurupu kati omuyimbi ono muwatambulanga mwali nga musinziira ku ssente mmeka oba waliwo omutemwa nti kati gwe ngenda kuwa emitwalo 5 abayimbi bonna nga mukola agulimenti muteesa nti nze nja kukola ssente bwe ziti nze nja kukola ssente bwe ziti kati abona benana bonna nateesa nabo nga buli omu alina ssente zafuna okusinza ku maanyi ge kati nga bakkiriza okutambula bulungi nnyo nabeeranga nabo nanga bwe tukuba wano ne tuvaawo tugenda nabo ne tugenda mu kifo ekirala kati kyambuze nga olunaku lumu mwalinga mugenda ne mudda tugeze nti mugende Masaka Matugga nga bwe tuvaawo ne tumanyi tudda bakawempe bwe tuvaawo tudda mu Bwayiise bwe twakubanga endongo kati mwakikola mutya abawagizi balinga babagoberera abamu oba mwakubanga distance tugeze ti bwenkubira e Matugga nzirako okukubira Kampala nga ne mbalawo distance twateekawo distance okusinza abawo wano tebasobola kugenda nanga ne posita bw'otimba tetuuka kuya wano nga bwe tusanga eri balala neno tusanga balala okujjako nti omuyimbi banga tugeze baba ati waliwo olwotimba omuyimbi tugeze nga w'amaanyi ate basobola okujja abamu ne bavuga ne bajja kuba muno nawe abavubuka abamu batugobereranga olumu n'ogamba eri wamulabye na wano n'omulaba kati nga abavubuka ba booda abo abamu batambulanga olumu n'obasanga obadde tosuubira nga bo bakola kimu kyakunyumirwa kati ng'olunakola basasulanga 1,000 oba 5 abaliwa abantu okuyingira ebiseera nali singi 7 ewamu nga tuteekawo 5 nga kisinzira mu kifo mulimu ebifo bye twalabanga balina ennyonta y'endongo olumu n'otuuka nga bagamba kiwa tajjangako eno abantu bamwagala netuteekako 7 ewamu netuteekawo 15 mwasinziira ku bantu nga balina ennyonta y'omuyimbi kati mayinja ono mwegattako mutya oba ani amubafunira mayinja ebiseera ebyo nali nga nkugambye nali mbeera n'ekizito zavuga nga lindako tunagana obuzibu buvaawa kati tumu tulina ekizito zavuga aŋŋamba Sempijja kwa zavuga bwe yalaba ebyuma amazima yakkiriza ti sawundi nnungi n'aŋŋamba okusinza ku sawundi gy'olina yeetaaga bayimbi b'amaanyi ne muga abayimbi amaanyi batya n'aŋŋamba tunoofuna omuntu ng'akwata bonna ng'agatta abakazi abasajja abaana n'abakadde n'aŋŋamba bwe tuba tufunye mayinja aba mutuufu nanga naye nga bina tunabikola tusobe tufune manager n'aŋŋamba ekintu kyonna kibaako manager kuba nze nali manager ate nga nze director n'aŋŋamba afuna manager ne mubuuza manager tugenda kukosaani n'aŋŋamba waliwo omwami bamuyita Collector Deewo tuyinza omuyita najja n'osooka omulaba twali tuli eyo ku twayi zaffe nga Collector Deewo ajja nga mulaba musajja munene yaba omulaba olowooza alina ssente ng'atuuka ŋŋamba Sempijja sirina ssente naye amagezi g'endongo ngalina ate nga nezavuga yaŋŋamba nti amagezi g'endongo akola ki agalina kuba aludde mu ndongo bayabeerako ne manager wa Jack Kwagala bwe namugoba bwe bamala okwokya ebima byange n'agenda ewawalukagga bw'okujja wange yava wawalukagga bamaze omumugoba n'ajja ewange nga bamala okwokya ebima byange ate nadde ewawalukagga
kati bwe yajja ne twogera namugamba kali muyimbi kitene nangamba mayinja nangamba yetu mukubire nga tumukubira nga tumunya amuteeka mu laudi manager Kalule nga twogera naye tuteesa nga tumala okuteesa ebbeeyi ko nyinga tumusindika deposit wanakumeka wanaku 2 nga mu deposit musindika sente mmeka twamusindika $4,000,000 nga mayinja yali ayimbira sente mmeka 3 netumugamba bwe twama musindika deposit $4,000,000 sasa twasasudde olunaku lumu n'ekitundu dinako olunaku lumu n'ekitundu lutya anti buli lunaku yali asaba $3,000,000 kati twamwako deposit $4,000,000 kiseeza tumusasudde olunaku lwajja okuyimba n'olwaddako tusasuddeko $1,000,000 ontegedde nga kitegeeza wenyini bw'anajja okuyimba tunomwongera $2,000,000 meka 2 tubenga olunaku olulala naye tumaze olusasula bayi yagamba nze sijja mu kifo nga mmanja kitegeeza nti agenda okujja mu kifo nga tabanja sente zaawo yabwajja bwati byajjanga bwati nga natuuka baka stage ezenkya nga lwekalinya stage olumala okuyimba juka tayimirira abayimbi oluva ku stage adduka buddusi kati juka ajja kulika abayimba najja baka stage n'abayimbi gye batuule mabega kati awo mumalira we nesonga muwa sente olumala okuyimba avaawo vikudduka kuyingira mu motoka ye bwe biseere bebiriki yali amuvuga nga tumutegeka bwe twamutegeka show yaffe yasooka twali natandika akatale ka Messi Nakaseke we nasooka show era unafuna abantu kumpi 8 akatale ka Messi nga abantu bayingiridde mmeka bayingira twabajja kusindikana na kanana kwa biseere byo nga sente ezo zaali zivaayo ku mayinja bulungi nnyo kwa mayinja sina we nategeka wasukka abantu 7 kati tiwali we nategeka wasukka abantu 7 kati olwo kuba kisooka naye sipangisa kyuma kyo sente ezo wazijjawo ezigula ebyuma nze nabeera Sudan emyaka 4 ye namala Sudan nafuna sente Sudan nyingi kati Sudan wali okola mirimu ki Sudan nali technician nakola by'amasanyalaze nkanika nefunako diru nga bwezimanyi bwana tuukayo waliwo diru gye bampaawo okuleeta buno buzinda bwo mu parliament buno boogeryako amazima bampa omulimu ogwo nga simanyi bbeeyi yaabwe Uganda zinembaga buli kamu ka $5 ngendo tuuka Uganda kesa tukitundu okwe nafuna sente nengamba kanzire waffe kati bwe nateeka omusajja oyo ngajja kola olunaku lwasooka ngajja ayimba twafuna abantu 8+ netuvaawo jukanga bwe naga drive yesigala ekola ki etambula nali no motoka 2 za drive bwe twavaawo bwe twavaawo nga tunagenda Ngoma mu balaalo omukulu engoma tiyajja engoma nafuna abantu 10 mayinja ali n'amaanyi yani tumukubya bye bimu bamaji asigala yakulimba njija tatuka leti natuka natukubya Bebilich bwe yakubya Bebilich namugamba natugamba mazima tugenda kujja tufunyemu obuzibu naye muyiya amagezi nengamba manager tukoze tutya mu biseera ebyo yangamba maki tuzize okukola omuntu asobola okuggala omusajja ono ali omu Gravity nga Gravity tumukubira etwamala okubya Gravity nga agamba mugera kumpa $3,000,000 naye musooke mumpeke emitwalo ameka ga transport nywa amafuta nga tusindika emitwalo 5 bwe twagasindika Gravity waladdako yakubira esimu nangamba amazima sigenda kujja engoma wala nze sivuga nnyonyi naye sala amagezi gonna ab'eshobwe eggwa ngenda kusasula mu maaso nengamba nkoze ntya omukisa gwe nafuna engoma wali omukadde muyita maama mukwano gwange nnyo bamumanyi nnyo kale bwe nabeere bwe mba ngenze eyo alaga nti yategese abantu bamulekola okuba bamumanyi waga tukusonyiye abayimbi twamanyi babikola amazima twaliwo nsasagero ne yaliwo engoma mbala nga bakambwe eyo emiggo ya poliisi yakola omulimu mu bulumi kwana okuswanawo boswa abayimbi tibazze bona bali kusa bajja naye nga teetakoze eki ate nga jjukira mu ndongo zino tulina kibayita omutwe buli otimba n'oteekako omutwe nti ono gwe mutwe ali waggulu buli muntu gw'aba ayagala
Jabulu twalaganga abantu ayingira gamanzi manja batajjanja batta. Ne tuvaawo ne tugenda ekinyogoga. Nayo kiri ngoma. Nkimanye. Omanyiyo? Ne tukubaawo endongo. Mayinja ajja n'ayimba. Kati awo mu kujja abaava eri waliwo ab'engoma abajja okujja okumulaba. Neera abamu bajja kuba n'ekinyoga kumpi n'engoma. Abamu abavubuka banappiki baavuga. Bana ab'ekinyoga lumu bajja engoma. Abamu bajja. Najja n'ayimba ne Gravity najja. Nafuna abantu ndozala nafuna abantu nga 9. Bolonga bayingira mmeka? Kanaana. Niya Kanaana kedda kali kanji. Kale kazitowa. Ende ndongo yali ya 5 nanga botimba Kanaana. Eba ndongo nanga esukula mye. Bakwati mayinja ne mabega yali n'amanyi manji. Manja yali n'amanyi. Ninga buluranga manja batajja mbatta. Kinyoga manja atuka bukyali nnyo. Yali akatuka ne Gravity n'atuka ebisa Gravity yali avuga gundi yali avuga gundi taxi. Najja na parking najja nayimba bonna ne bayimba. Yali Gravity namugasigana kwa sente nali nkugamba. Kwa wali ogalasho. Yamazima Gravity namongera bongeze mafuta kwa ali mukwano gwange. Namongera emitwalo 5. Nikaba kakadde. Wali na mwadezo nga njagala esho. Ono juka yatabanja ne mwa sente zaawo nga kati oze muwa. Nga mwa sente za wane Luweero wali waita bana yakala okukanera bidde. Tekanera biddate kali Luweero kali na wano nakaseke. Kali nakaseke. Nakaseta. Asi nakaseta wali wakala akalala we yana okusoko kuyimba. Kasente bwe namweza wali nga nakujja kuyimbaawo. Bayita bate bana yakala kukanera bidde. Soko kwatu yayinza okuba akwagala. Pozi nga tomwetaaga nnyo. Era kati wala omukyala ali awo munene mumpe. Kudduka edduuka liri awo limu omukyala omunene. Babo emumpere akumpere sente za zinazo. Onzigulia waliwo akazinda wakajja kalaba akamuwe. Akazinda alowe kali awo munda mu dduuka. Yajja yakamanyi sasi byokufulu. Gamano okubira ddala ono. Andagiri akalaako. Kutwala naye yali asoboza kumuyamba kwa yakamanyi. Yomo yali ku mulyango ng'asolooza. Nana ye mu kaseera maaso awo tujja kuba tumwetaaga. Gwenna atwa kyaliku. Kali akalokoze akali awo ngamba mula kalo kyako we twaleta gundi we twaleta no muyimbi ajjaggale mayinja bamuyitani we twaleta no gundi omulema kasodde bile kasodde we twaleta kasodde we twaba tudde na kaseta wano ngamba mula kasagga okay kati sente twamwangana kujja ayimbe kasagga kasagga naye tukola kyekimu n'atajja tiyajja etukuba simu ajjajja luvanyuma nnyo Baby Richard tugamba ali wala tujja tuuka. Kitegeeza abayimbi bano ekigambo nti nzijja kyo kibalimu bonna bamuna bamu bamulimu abalungi kati musajja nga David Lutalo takolanga konsobi Misa Semakula takolanga konsobi yona tulyanga kuti Semakula bakubye ebyuma Aluna nti bakubye ebyuma kwa Aluna kwensonga abasajja bakwata sente zaabwe nga banno omutima omukufu enneme kutana agamba analya sente singa kuyimba sina wala wengenda kuyimba oba n'amanya soze nti zisimbira yini tibe nava wano nzira wano nemanja ye muntu yakwata shwe walala ate nga neno yali adda sente n'asigala nga akulimba kati bwe yatukube twamukubiranga n'atandika okuddamu ebyo ebimu byalimba nti nzija sawa ntono nnyo tukubira Baby Rich bicha tugamba mazima je tuli tusatuuka tuba tukulimba tugenda kujja muyiye awo ne kati nga bakugamba muyiye nga muyiyewa kati ekibya kibaawo akugamba ku sawe semati baliwo kibaito okuggala nti osofuna omimi naggala sho
Nogamba kati baalo omuyimbi ali okumpi w'amaanyi bana bayimbi alimu emitendera oba otegese Ronald Mayinja tonza kuleta Aruna n'ataggala sho teri anza kuyomba oba otegese Aruna tonza kuleta Walukaga n'ataggala sho abaso jiggala naye kati agamba ku ssaawa esembayo amazima ku ssaawa esembayo atugamba awe Kasagga nga tuna muyimbi w'amaanyi gwe tulinawo omuntu gwe taakubira amangu awo yali Bire Kasodde Bire Kasodde najja ngolo sawa ziri mmeka sawa ziringa mu 7 Bire Kasodde yatuka sawa nga mu 7 bamuganga ku mukaaga ye Bire Kasodde yatuka wale bagana mukuba endaka awe Kasagga namukaaga oli ku posto ononye ekiwano naga banenzi bali bamuganye n'okuyimba ne tubegaya n'ayimba era ona twalwana nnyo okujja basi eyabayimbi twalwana nnyo okujja basi mukama natuyamba embeera nekola ki nedda mu nteeko bwedda mu nteeko ne tuvaawo nga tudda Nakaseeta omusajja natukola kyekimu ninga twamukubira kumakya tumugambagana kyadde wali badde bagenda kwokya ebima byange nangamba awendi kola singa omuyimbi akulya bukyali emisana osokuba drive ng'okyusizza noga bannaayo okusinza mu mbeera bweti mugasasula 15,500 omuyimbi bwattaliiko yabaagala omuyimbi ono temukola ki temujja abasajja kyabalemu okwogera amazima tebagalina awo njagala gravity amuteeka ebbanga naye gravity babatajje takwata ssente zo era kugamba ki mungenda kujja nengenda tuka leeti bana mutegekako mutwekese ebbanga ebitundu bingi namuteekako naawe wano kukwala sisi ng'okutte ku Masaka Road kwala sisi awe waliwo bayita Kibuguta yatuka saa 8 niye aŋŋambirawo ngenda tuka tufuna abayimbi wansi abayimba kandi abantu abayinga bagambe ajja kujja naye agenda kulwawo pendo ngwe mu kyalo olumu ekesa n'okukesa kituufu ate mu kyalo abamu ndaba kuba nagendako nga mu byalo eyo naddala e Nakaseke batandika okujja saa 6 nabo kibeera batandika leeti kandi ne Mayinja nnyo okwokya ebima egundi awo e Nakaseeta abantu bali ebweru bali bawera ebina nga balinze kimu bawuli oluyimba Mayinja ajje bayingire ninga ate ekika kimaze okujjwa bana Nakaseeta kana bagenda okwekyanga nga maze okwekyamu abantu ate bayekyanga mangu bekyanga sawa nga mu 6 kitundu nga maze okwezamu abantu 805 bwe kika kimaze okujjula nga kino kiwedde emabega eno yonna kitemwategekangawo poliisi ebeerawo poliisi Nakaseeta yeruweero kangambe Nakaseke kibakuba basirikale bali awo bakuba babatuuni ate nga baba wadde ssente bokujja poliisi abo bakusa emitwalo twabasaswanga emitwalo 15 okuwa poliisi naye bakuba basirikale babiri na batuuni tekubako wamu nembeera bwe yatabuka bo ne badduka kandi nga banza kukola ki abantu banza okuwa abasirikale eŋŋoma mulimu ebitundu bakuwa abasirikale ab'emmundu naye Nakaseke bakuwa bamiggo naye embeera bwe yatandika bweti ne batandika okutandika okulwana bakati gundi bwe yavaayo Kiweewa Mamuli Katuba n'alinnyako yatana maana kumaba nga Mayinja aliwa eryasooka lyava bweru nabo mulala ne batandika Mayinja ne batabuka abaana abali bakuba ebivuga ne badduka yeyo Kamiiri yedduka n'ejjita ne babona omwami omulala bamuyitanga Kavivi n'adduka ne keyboard kuba Kavivi keyboard yange yali yafudde Kavivi yali ampangiza keyboard eyo yasitwa keyboard ye n'adduka nayo ne Kavivi n'akwata jjita naku bidongo byonna nasigazaako jjiteemu jita base eyo gye nasigaza kati batwala bbanga ki nga bali mu kulwanagana nze ngamba obudde bagenda okukyanga bakyayo kya byuma bakyali awo kisi kirabangako ne bajja natunya ne mayumba nawe Nakaseeta olw'omukadde bambi akyaliwo oyo omukadde bannaaye yatukweka ne bakonkona ennyumba ye n'agaana okuggulawo mwe nali neekwese bano bakamiiri gwenkugambye gwenkubidde agenda okujja ye agenda n'ejjita n'agwa mu nsiko ne bagwe ne beekweka mu bisiko nga teri ava mpaka budde kukya ng'ekiri wali nga basajja bakambuwadde era bina ne babyokya byonna ne batasigala wadde kintu nenkera nenkubya Mayinja nga sinagenda kulipotinga ku poliisi e Nakaseeta ne muga muganda wange kiwankoze ebima byange babimazeewo n'aŋŋamba nti nadde wagenze okunkubya nga bagenze okwokima nga ndi mu kkubo njijja ne bwe nalabe nga bamaze obyokya nga sinza kujja ate nno nekinga bamaze okwokya ebyuma ekitole gyanziramu dakiika ntono nnyo namuwulya ku biiti nga gasho ezo sizimanyi naye nga emabega nazza akola ki
ayimba kani nebuzo omuntu atamanyisho ateze mabega waziyimba otya bwanga saa kupangisa ze mabega boziyimba otya ba plan na nga putatu gendo tambula program ya ajirina serezo mwazimu kwalinga kolisiti oba abayimbi abasinga sibali siti abayimbi abasinga togera bogezi nga botogera nawe nga mugana ngija onkolere obo mumanyi yana ajja no muwa sente na agenda naye ako bukiso gwaliwo nzina basaswanga back stage kwana manya nzimbuse singa manyi nti abantu basinga empapula kwana yoba na agreement mu court nga tuna bajulizi yatekola bwa olupapula tirogera naye bano bawawo te yabo namwa bamateeka okibata gentleman agreement ate gentleman agreement osano gikolanga muri babiri mwekka nene yange te gentleman agreement baya byanga bakasite nani mwa sente bwa muntu yenna bo mwa sente asoka zibalamu twali go wanga sente sinzibe nateeka butesi nateeka mu nsawo yabajiza zibalanga nga bajuka abana baberanga waawo ate juka bayimbi abamanyi bamala kubaluyimba emirereje atananya ku stage bano basoka bava kusigano banani stop nana manga mwa sente na maro zibala malango zibala nalyo kaga mutekeyo olwangi kati teyakusasira nakoma yinja teyasasa utafuna kuna bwe natyo omusajja onto omutima gwo mubi wali nokungamba ko ti munnange kitufa ima babyo kizani tukoze tutya nenga banyi Uganda yaffe batuvunvubika bana gena nepabe nakasete sinache nafuna awe nakaseta nakaseta kwa polisi akanowe na waba uyagenda ku radio na agambe na ishaye ekyo nengamba ontajja kwaki tagenda soboka twana kubacha bamukwata bafaire gene maso faire bajirinya ko oba gota ajigoberera ati kale kibe kye nafuna cyali kimu tibayo kyebyuma ebyo nasigala ku zero na sente transport avano kwa nakaseke na simulina bana tu ne sente bazibajjako za mazo soroza sente zibatu banzo kusoroza tibazinjijako n'amazima bwe nazifuna ngamaze okumala webyuma twati tunamala nyumba ya waka yachi twakola kimu kugala nyumba tuga katufune nyumba wetubeera nengulwa namba bwana nali namabanja akasuka 5 milioni bwana ne maze okweula sente z'abasajja ezokola stage ngona singa nyumba yange mu kyale Masaka wali amakage nali nasinga yebanga nolo nake bulikemba denkola nasaswa manerenda yawe namaze sente kwegamba katika nekanzi miso musangu kwange bana nini wananga sawa twali nyumba y'abana niwe namala yo kalikwe kukamba kanyimuso musangu no yakugena mu social media jiwanda bidde nawe ngantanso kuba mulango kuba abanyamba bonna ku musajja oyo kubanga kyo nomanya tibamanenda bubazi tubali manyebyo tibakola rochi bakola kibo batwala kintu bo bagala sente bajukira bwenda gano yabwe yantunze nane kyanyambala kubanti bali bamanyi ku kyalo nane manenda wa ku kyalo kwe kunkwata okubanga okuva mu 2017 enyumba nakajimalayo na buli kenkola juka sinali sana mulimo gwe enkola nti guguno bana jagwe namala bamala byosha nenzele matuga wano na sina ogwe manyi sina ochentandikirako yani nzamene tandika nemfuna ogwe na musajja gwe nasaba mulimo nenza mukanika yani kokubanga buli kenkola buli kenkola okanika TV amplify bintu ebidongo kubana ali makanika we bidonge nenga kanzemu nonyo mulimo ne bampa mulimo ndandika okanika ngachenwana kusaswa kulania nyumba yange enkoleki esigalewo baka kintu kyoka kyensigadde kyendaba ke Sudan nyumba nene bisigadde na byaggwawo nenga lwa muntu omumayinji kana tukane ngamba abantu banga kasinga twasigaza abayimbi baffe baba abeeranga wo ngana tugenda nabo ku kifo bantu tugenda nabo ku kifo naye kati abayimbi basinga bakwata emirimu nakwata mingi egimulemera ate nga ligiri ku kubeeri limu webito byaliwo kati yo reference ochagina reference kyagirina webbanga ddene niyo omusango tegubuna bwe ngenda fayiro gyezineze emyaka emeka ya reference basojjika mu kitabo ekyo ky'emwaka ogwo ne bagiraba ne balaba omusango gwange kati watuukirako ku Baby Rich ne mwogera Baby Rich saamutuukirira nnyo kubanga Baby Rich ebiseera ebyo ku mayinja alinga Duleva wasijagano Baby Rich namwala ku sente zange zizino akujjako bino n'omugaye kwatayo ebiri nga munno siga nti Baby Rich namuteekako nga muyimbi era wamu yayimbanga nenga tali ku poster ne bakuba nti ng'omuyimbi bwe baagala nnyo microphone tiwatuuka nga vibe mweri
abayagana yayimbe kuba nesene zafuna ku stage nyingi nenga samu ako mulimo nti bibiri kya mazima nti jango nkolere nenga bisebe yali amuvuga nabo batambulanga kati Ronald Mayinje sawa zino kati mu budde buno bamukubirako okusiwa ne mwogera sinamukubira kuba kaninga batampa budde nasazewo zenganzi bwe namaze by'ennyumba yange nenga kangende ku mutimbagano kuba ndabya ku mutimbagano nga muyamba abantu yani bafuna obwenkanya kanenga mbakanje ku mutimbagano waliwo yangamba tona receipt ne mugamba receipt kikulunga nina abajulizi baba julizi balina mukama achaba kumiwe bali yaba kimanyi kituufu nebo kubya kiwewa no mugamba bima ya sempija babyocha lwaki yajja kugamba lwa Ronald Mayinje wachiwa muntu wange natambula na yebbanga twanda kuwatajja nayimba kati kiwabu bayogako kone ku Mayinja oba kiwewa bonna amazima abayimbi n'abasinga banyiga ku Mayinja kyakola nilwa kuba nti waliwo omuntu nga yetafaayo banyiga kyokubiri n'abantu bangi abafiirwa bana n'abantu basooka mwana abakozi abali betika emizindaala abayimbi abali basooka abayimbi abali ku posta ng'abantu abali ku ndonge balinga abasooka mwana kana bonyine bali basanyufu yakyo bana bana kubivuga mabuli kaseera bulwansanga banga n'omusajja atumaliyo ebima byaffe tuli bizaawo nembaga mugumikiriza akasati kanatuuka nimba kalituuka bajja kumpa ebima byange kati oyina essubiro nti oyina Ronald Mayinje ayinza okuddamu okuwa ebyuma ajja bimpa obwenkanya weebuli kuba kati tufunye abasajja abalwanirira abantu luli emabega awo enseni yali tenabalwanirira n'ennaku zino tunaabazira yanga bwala byakatambi akagamba mwansajja ono kamuyite tulabe byali bitya tunao Minister Balamu agobanya amazima ye musajja gutwale kati agoba amazima watuukirawo ku Minister simutuukiriranga kuba basifunanga ko mukisa nga bwe nkugani naliwe Masaka kati Masaka omukisa ogutuukira Minister obona agujjawo abe Masaka batuga muyina emikisa mingi twana emikisa naye nga na ogenda ofuna omukisa n'okubaako gofunye kati ebiseera bisinga kuba n'abantu abanene obatuukako n'ofuna omunene anza okutuusaayo ate Masaka gyoba oli mu kyalo eyo oli mutegesi wa mu kyalo kyutanza funa ate wano nga mu kibuga osofuna omukisa babitex mwe bali batuukira abaminisa batuukira ba Geno Muwozi Geno Salimu Sale bamutuukirira kanzo ofuna omukisa n'ofunanga abitex bayo omukisa aguna kabo omufunye yaso okutusana ku muntu oyo naso okukuba essimu munagamba nja nkwagala wano kino kyali kitya na kino kyali kitya ate kitasoboka ngoli Masaka kibanga bwe najja muno kibuga Matugga kati Masaka ebbanga 2017 balako nga walira ko mutimbagano n'agundaga nibe namaze okujja Matugga n'enfuna yasooka okunkwata n'amala n'enfuna owokubiri uyamaze n'enfuna naawe ate walona bankubira amasimu okubanga bafuna interview yange kitegeeza nti ndaba omukisa gweruka okujja okuntuusa ku musajja oyo pozi ogamba bino byaliwo mu mwaka ki 2017 gwali mwezi ki sijjukira bungi mwezi naye nga gwali makkati banga gugwako naye nga bina ngenda bifuna ebiseera Mayinja wali omuwa ssente mmeka okujja okuyimba ani Mayinja namuwanga milioni 3 buli show naye nga milioni 3 zivaayo bulungi nnyo n'okusoba Mayinja wotegeka ati nkwaye ngoma nafuna abantu 9 kati show yagenda okuggwako gwe soko otubuulire ssente Mayinja ze yakufiiriza mu show yagenda okuggwako ng'olina ssente nga mmeka sikutegedde bulungi mukama mu kusolooza wano ebyuma no ne mu show endala z'ojjanga otegeka wafunanga ssente mmeka bakati amazima gali nti waliwo ebimu nga byetaaga mala okufuna egundi badde nsaba nkwate ku simu emukwate baba Kamili simu andi bana kitadde mu silent oliwa ku summit gwe tuka kwerusi omukito buza kwerusi omukito otuka kwerusi wangi anti kali gwe kyebadde nkugamba ekyangwe jangu obuuza abantu tikwerusi y'omukiteeri wabo otuka kwerusi bajja kulaga summit weeri kale nze wendi wano mu kifo
Saka bodda bobala kati mayinja nze nemba sibaze shoze nyini ezo sente zanfiriza zonga zo nyingi kuba kati nebo bala endongo eyo kati chawe ne tubya nebivulu chawe no mfuna n'abantu lokwa bamanyini n'erinnya liri bamanyini n'endongo nira nempangise nemfune y'omuntu nemfisako ofisa oba chenjogero kitege nengamba gundi kati nina abebidongo ababera bana stage nagamba ninayo show nomukaja kweta milioni 3 endongo kwendongo nakunza bei teke kivu nofisako babiri obasatu kati nabala bazima inje myaka jemmaze nemba nti buli week buli mwezi ndongo yange ndifumye ennaku 4 mu mwezi nemfumya mimi ennaku 4 ze milioni 8 banze ndongo ya buli week bwe nalinga nchakuba ne bana basajja bange abato ndalabo enkube ndongo omwezi ekitono nyumba mfisiza milioni zange nga 4 atengo lumbamu n'emikolo kubo bali basasudde nange nefibana kutwakubanga endongo netujjako sente z'ebyuma netujjako ez'emmotoka netujjako eza basi wadde bima mwali mu biina naye mwali bijjako nomanyi nti gwo mulimo okubikola service biki n'emmotoka eneno gikola service buli kimu na emmotoka njisuulira emitwalo 10 neji nemanga mbiswa group yali yange nemambijjako emitwalo ameka bana lisina stage biki nanze bitu benda kibala nati bunako mfise emitwalo 6 mumeka buli lunaku najozi beera walinawo ku mulyango jasoko okujjako netujjako ez'abayimbi netujjako ez'abaana kati awe sigaddewo netuzisaving zokka ngaze zezange kati wano mayinja mu kugezaako okubeera nti akugamba nti njagala wayogerako naye pozi ogenda kugamba kyanga ebyuma bamaze byokya yangamba kigambo kimu yangamba nti badde ndi mukubo njija nade sinatuuka kalwe nankubira nanga ne bamaze byokya nengamba ate nje nno neki naye nga yali ajja oba yali alimba yatanza kujja yali alimba nekana bwasira kwa cyane okwogera olama yina agenda ku beat kumacha beating agamba nze ne shosi zimanyezo kane nebuza za dayimberi bujjo za damaze banga ngayimba ate zo yayimba ati abantu watamanyi ye ku beat aga shona desi zimanyi kati ko ebya police kati osubira ofuna obuyambi ngabwe kugambye nti kati abayambi abalwanirira abantu we bali nzikiriza katonda ndi njafuna obuyambi wali umaze ebbanga ki ng'okutegeka Ronald Mayinja yerutu yinanyisoso mutegeka ngabwe ngano kizito zavuga ne Kalweta Deo bamuntuusaako zinali ndudde nga tunabayimbi baffe tutambula nabo ate nga baali bakola nene twagala tugejjese mu kintu yakwekokya stage ndo tiyakola na mwezi Mayinja gisooka kateke mmese yatandikira ngampya kwetwagitandikira kati mu kaseera ako polisi yajja kumakya kubayamba polisi nakaseke tena kyekola kwana tiyajjawo kunoonyeza baki ekyabadde hoteri yalinyawo ate nga twatwabwa sente z'okukuuma ne twali polisi ajja egambe nti kunoonyeza kyavudde ku ki teri polisi yena yajjawo oba yandize nga waliwo afudde nasinga bannago batta bandize nga bangi naye mazima amatuufu tebaafa kuba abaana bonna nkugambye abakubi b'ebivuga beekweka mu nsiko ffe ne twekweka mu nnyumba naye ne mu nnyumba bonna baatunoonya abannannyini mayumba ne bagana okuggulawo pawe twali tuli tewali loogi ziriwo twasulanga mu maka g'abantu ojja olina omugaana batera omufaasi mu ddiiro n'omuwa ssente kyana abantu baagana buganyi kuggulawo naye nga amayumba baakuba engigi baliwo mubatuwe ntubookye bali bamaze obbala bajjemu ekwese bali bamanyi jjuka emitutuka misana n'omanya bagenda okwenywa akambiya ne bagenda okwerya akanyama ne bagenda abanoonya lanki ne bagenda nanga bamanyi nti basuze wano nebba abantu nga b'ekyalo bagano baggulira bo baagaana abamu abatasula natuuka walimu abakuba ebivuga abamu tebatuuka na mulumu zaabwe bagwa mu nsiko gye beekweka kukweka ku byuma bina nafisaawo giteemu
Ebyuma byange byonna ng'abaana tewali buddawo okugamba nti oba nkwateko kino nziruke. Kyali kirala. Teri muntu yasi wadde oba okusulako kinkwe teri amplifier n'abazi kuba omuliro twaka mu macyangavu. Kwe kwavaako gita waliwo kavivi yali akuba keyboard. Yagenda yadduka ne keyboard ye. Kamili nadduka ne gita bass. Zokka ku ndongo yange nasigazaako eri keyboard yali yange yali yafudde. Yali yoyo yali agimpangisiza. Bidongo byonna Kamili eka yampaako gita yali esigaddewo. Gye twasigazanga bweti ku ndongo ekijjukizo. Leonard Mayinja oza okusinkuba oli mutegesi wa bivulu. Okusinzira ku kiya kukola. Waliwo n'abalabi yalinga akikola. Zimanyi gye bali. Bakuba nti bonna basinga tebafuna kuyambibwa. Nga bwe nkuga nti eggwanga nno jjibu. Nga tebafuna kuyambibwa. Yaba mubalira bakatambika ojja kwana n'abalanga bajja bagamba kyekimu. Oba kyekyo oba ensonga lwaki amaanyi gakkamu. Anti nabo okola ebikolobero omaanokka. Kuba buli muntu atya okutegeka. Gundi ebo omutegeka tajja bima ne babyokya. Gwelako omuntu waliwo olutalo batima n'atajja. Ye musajja wano abasinga bamu abakoze likodi. Yaye musajja gw'okubya n'omugamba nja kuteeka n'agamba guno omwezi gwonna siriiwo. Emyezi ng'esatu siriiwo. Weeyagala mu myezi gy'egijja obwo mwaka ogujja. Ate Mayinja kitali ku Mayinja ati yeetagoba ssente. Ataayiza buli wamu. Ataayiza buli wamu. Kati oba bimulemerera n'ebisone zimulimu okukwasaganya. Nowirako mabegako yali mabanja. Naganza okuba geegamu geego nga nabwe yakola ebikolobero. Naye nga bo banene. Kuba omunene tuswa munyaga. Katonda kuya ssente za Butex n'otamusasula. Oba n'omusasula mu mbeera yo. Naye kati teyali ali amumanyi. Nakava Masaka nakayingira mu ttawuni. Nga teri amumanyi. Kati e Masaka wavaayo otya okujja e Kampala? E Masaka? Era navaayo nga bwe nali nga nkuba ebidongo nabeeranga Masaka. Nankuba endongo yange. Kabwe namaane tufuna ne tugula wano ematugga. Wano mu Kyondo. Twatuzimba ne mukyala wange. Kabwe bamala okwokya ebima nanga nnakuddawa matugga nsinza kudda Masaka. Na n'obuswavu bungi. Endongo eyo ne Masaka teri ndongo esinga beta. Kwogera. Bwe motoka zali endongo ezali ezina fiso zali ndongo 3. Beta Sound, Genesis ne Viba. Zendongo 3 zazina fiso emoto y'ebidongo. Yamba sajja mbata n'ebima zina n'ebyuma. Nga byamaanyi. Yakuliko n'omwami yabyegomba kyovana yagula ebyuma. Namugera n'enkolako naye bamuyita Muzeyi Namulanda. N'alaba Sound yange n'angamba eno Sound njagadde. Nekwe kulwana akola Sound naye badde ye Uganda natuka ku beta. Abayimbi nga kizibu okuddamu okukola abayimbi nga abamu bazibu okusasula kati gwe oyina essuubi Leonard Mayinja ayinza okusasula. Abayimbi bazibu nga tewali abatadde ku nninga. Nga bwe nkugambye naye singa mba nfunye abalwanirira eddembe ajja kunsasula. Nga bwe nkugambye nti abayimbi banene baba banaba ebikonge. Kati gwe nga gwe omuntu osa munyiga n'omugamba lwaki osasula. Naye bw'afuna abakulinawe n'ofuna abanene mabega abalina okuliyirira. Kabuza abamu banja tabasasula. Kitegeeza singa nange Mukama annyamba ne nfunayo omunene n'alaba vidiyo emu. Nampita. Kitegeeza Mayinja bajja kumpa ssente. Ate ka twafunye ebbalamu yabuuza kimu yakutegeka nti naye sasula ssente z'omusajja. Ye taliiko ebikunoonyereza. Ye kukkiriza kimu akubuuza kimu kituufu. Kyali bwe kityo nti ye kati musasule muliyirire. Ne Mayinja ayina ssente z'ayinza okuyirira. Alina ebintu atundako. Abatasasula amabanja tekibula mukwate. Tweza buli muntu asasula bane cash. Alina ebikalu asobola kugamba kantu nano nsasula omusajja. Basa wano nga ntudde mu banja mubala ssente zange zonna ebbanga limaze ebimaya nga tibikola. Ndi mu kawumbi. Mayinja ayina akawumbi. Ajja kafuna. Nakafuna. Gaye ebima nali nakola ebyuma. Nakola Sound nali Sudan nakola endonga milioni 10. Nenkola stage. Nenewola ssente z'abantu okutegeka. Kuba stage nagikola mu speed nga yaga tayimbira ku ttaka. Nobala milioni nga 15 nga zimaze okuggwawo n'ebima ngo bibaliddeko. Kale bala Sound yange obudde bwe maze nga tekola.
nagendo kibalanga kumpi ni mukawumbi kemanja mayinja sawa ndo kenali badde nkozi nagabu nabula nimfise emitwalo nkaga mweta ndebima bisuula takubisa mbulu nako kumala emyaka 7 sente ziba mmeko ogenda no bwana akawumbi nkatono kali ku police mbisera bino waddayo sinaddayo dala tenjaga nnyo genda lwe naddayo yagenda naba media tugende mu kifo kyennyini bwe bayokera ebyuma tugende ku police kati njaga njabiko ya mu kamera n'abantu benyi bagambe ekituufu omusajja byayogera bituufu ebimabi bakola ki kuba tewali kintu kyerabirwa n'abantu abamu abayimbi baazira ekifo ekyo tubakyateekawo ndongo olw'okwokya ebidongo byange Ninga bali bategekawo ne nakasenta tebadanga muteekawo ndongo bagenda mu bifo birala nati bakyabawa ndongo olw'okwokya ebyuma bye baayokya oba babiteeka nga toliiyo nkugambye kale abantu ateeka endongo gani ali namwe abamu bemmanyi obuuliriza ne bagamba abantu bano bakyateekawo ndongo abantu olw'okuba bookya ebyuma kati temwagezaako kunoonyereza kukwata abo bonnyini abayokya ebyuma kati obakwate ng'obalanga ki kuba singa manja yajja tebandyokyeza byuma singa baabyokya nga ne manja waali kitegeeza twandibakutte bakimwayokya ebyuma niye yaleeta obuzibu bwonna mayinja obutajja bwe bwavaako kwokya ebyuma kati gwe abantu bogenda bavuna musango ki yesipozi omusango kutwalya amateeka mu ngalo naye nga bino obuzibu bwonna bwava kwani ku manja singa yajja oba singa tugamba before natugamba sigenda kujja ne muyiye bamukube drive mugabe sigenda kujja mukendeze ku ssente niye tukakasa bulungi nnyo yana bakubevuga bana bakolanga bamanyi mayinja ali mukujja yanga buli kimu tuli mu kkubo kozi tuyitawa kozi tubuze kozi tuyitawa obudde bugenda kigeza mwawuliziganyanga ku ssimu bulungi nnyo namalya mukubya buli dakiika ate nga mbya ne manager awo ngadamu mukubye twali atuusewo juka fa ab'ebidongo twane pressure fa bategesi bane pressure ngo mimi tunamula back stage amala tuka back stage no ga ekyo kyo lunaku ndumaji kabuli kasana ganga manager mukubire yatuusewa nga naye abuuza kimunjija kozi nga ibo ntuka no mpitawa kozi bentuka no mpitawa ngebyabeera mu byabuuza ekyali ku Standard News nenda Element Man muzzukulu wa Mugema kwebaza webalegenda mu maaso n'okubeera nti otugoberera tukyali ku mboozi y'omukulu Ssempijja alina obulumi ku muyimbi Ronald Mayinja yamwokyera ebyuma yamuteeka emirundi n'emirundi Mayinja ono najja endala nga tajja ate nga ssente aba akoze eki abazimusasudde wabula mu kaseera kano tebaakola gwe naye abajulizi weebali tugeragera maaso n'okuba tunoonya abajulizi bano batubuulire nabo bye balabako olwo olunaku tukyagenda maaso n'okuba tunyumya n'omukulu ono tunyumyamu emboozi ebyuma bye baabyokya nadda ku zero omusajja yalina ebivuga ebyuma tozaali ayagala kusinga ne balamu ku byalina oba si kyo ekyo yali ayagala kulaba ng'atuuka ku ddala lya balamu naye mu kaseera kano wadde wuufa tagirina bw'atyo bw'agenda mu maaso n'okubeera nti anyumya kakati oli ku mukutu ogwa Standard News nenda Element Man muzzukulu wa Mugema nnyongera obbeebaza mwebaligenda mu maaso n'okubeera nti mutugoberera njagala kutegeeza gwe nandaba tuli ku TikTok nga kwotadde ne YouTube kale genda mu maaso obeere nga ogoberera emboozi eno tukyali ku mboozi y'omukulu Ronald Mayinja ku bantu abamubanja tetumanyi oba abamubanja be baasukka obungi tetumanyi oba ddala kituufu Ronald Mayinja kuba tuwulira ennaku zino alina ebimusumbuwa naye tugenda mu maaso n'okuba nti tugoberera emboozi eno tukyali ku mboozi omwami gwe nabaleeteddeko agamba nti yasasula Ronald Mayinja ssente nga yamuwanga buli sho yamuwanga obukadde busatu wabula sho ezimu n'atajja ekyaviirako ebyuma bye okubeera nti abatuuze b'e Nakaseeta babikumako omuliro. E Nakaseeta nkakasa nayo tujja kubeera nga tutuukayo
tugende maaso n'okumanya ensonga eno okusinziira ku ground biki ebyaliwo kwolwo olunaku. Kati ndowooza otunula emyaka giringa 17 naye paka nakati gy'emyaka giringa wakati oba 5 ku 6 bwe gityo nawe bala 2017 paka essaawa zino 2026 nawe osobola okumanya emyaka egyo egyakeetooloolawo. Olunaku olwaleero nkuleetedde era omukulu be bamu ku abo abali batambulanga n'omukulu Ssempijja gwe nasoose okubeera nga nkuleetera nga bategeka oba nga batambula. Bano nno be bamu ku abo abali mu byuma nga batambula okubeera nti bategeka oba bakuba ebivulu ebyalo n'ebyalo. Egamba tubiyite ebisaakaate ffe mu byalo twabiyitanga bisaakaate nti abayimbi bajja basudde ekisaakaate. Abamu ebiseera ebyo ffe nga twali abaana abato twalingirizanga mu bituli ekyavaamu nga n'ebituli babiziba kati nga n'olinnya waggulu abe ku muyimbi gw'oyagala. Kale ne Leonard Mayinja naye mbu ku ttiimu oba oli yali omuyimbi ow'amaanyi nga bagenda mu maaso n'okuba nti bamutegeka. Naye nno gwe nkuleetedde y'omu ku abo abagenda mu maaso n'okuba nti bali ku gita bagenda mu maaso bakuba ebivuga. Era njagala naye atweyanjulire tumanye obuzibu buli luddawa wakati waabwe ne Leonard Mayinja. Mbu abaana abamu kati bafuuka ndowooza nkiyite nampawengwa tebakyalina byakola kuba omulimu ogwali gubayimirizaawo omulimu gwagenda. Omukulu nsanze okulaba kale se osanze okusangawo bagamba ki gye tuli mpola mpola tukakkalabya. Omuntu yandeetaze okumanya ani gwendeese olunaku olwaleero. Nze nno bampita Kamiri ku base. Kamiri linnya oba nickname ku ngeri denga nickname kubanga amanya ganga amatuufu gennyini mpitibwa Ssempijja Lawrence. Naye ng'erinnya lino erya Kamiri ku base serious lyesinga okumanya lyemanyi okuva najja mu kibuga Kampala wamuyingira biseera ffe basajja buludde mu Kampala abawangadde mu Kampala era nga nkola omulimu guno ogw'okukuba ebivuga nno Kafulu kuvyadde kubasudde Kafeero omukulu Sebatta baani balukagga baliwo kati bwe tutyo. Tegeeza mwavanga eno ne mudde eno ne muva eno ne mudde eno. Ati kati ffe kati nze ndongo najingira nkyali mutoototo nembirako n'omukulu Ssengendo Amiri yandeeta mu kibuga mu Ndongo. Amiri yakujja ludda yanzija waffe ono bayitawo Gobero Hoima Road akalo kaffe bakata Katuuso okyamiraawo kati nenkola Amiri Ssengendo bwe twamaliriza egurupu ye nebanga egondamu omukulu oweta Hamani basudde omugenzi kati nanfuna okunzijaawo musere bwatuka Gita Singers Serubwatuka Gita Singers Yamiri Ssengendo kati akyagirina kati yaggwawo naye ye omuntu tukyamanyina waali mu mwaka gwa 88 88 nali sinnazaalibwa otegedde ffe tuwangadde kakati nenyingira Kabuladda professional singers ya mukulu Hamani basudde awo nentandika okukakkalabya munnanga awo Mukama wamujjuluridde era wendi nvudde awo nembakana mukulu engeri mukwano gwe natukumakuma Paul Kafeero raga bannange mulekwa mujeeke erinnya yali yamulekodde tutukutte tandika okukola okulabako Gita Singers bwe bityo era naye bwatu nakola ki era Mukama namujjula tandika okubakana ne bannange bana abaliwo kati Matias Walukagga Nze Sebatta Mzee Matya Luyima bwe bityo bingi n'okutuuka leero era omulimu gukyatambula kyagukola navaawo omukulu Ssempijja ono gwayokera ebyuma n'aŋŋamba jangu onkolereko kati nga Ssempijja osisinkanaye mu mwaka ki? Mwaka ogwo bago
birimeka biri kuna musa awe watyo akati netukwatagana nangamba jangu nkolereko ennaku zange 10 nemubuuza otegesa ode bayimbi kirugero kutambula nabo nambuliza Ronald Mayinja Mariachi n'abalala twali ne bakalule yali manager we group yono epijja kwetu ntawo kutambula naye nze kyempako kinnyonnyola kyemmanyi nakyo walabako twali tufiiridde Nakaseeta mugombolola Nakaseke wano okyamira Kasana Kalaako baketa Nakaseeta kuba Ronald Mayinja korona kuti yajja so mabega tuze tukola naye nga ezimu ajja obanga ezimu nga tajja naddala awo yajja ayendowooza n'atafuna kutegeeza munne yamutegeka nti sigenda kujja sala amagezi kabazire ku stage waggulu butereevu nga munange nali mulengera nga ali ku mulyango nga nkola sayini okulaba nti omusajja ajja balaba nti ekituufu gwe baali basinga okwetaaga Ronald Mayinja era nze gekimanyiddwako kuba nagenda okuko ne bamuze kalali awo kalali ono omuyibi omuzanyi wa Katemba ati nga bagati yali ddene nga bantu abo bandabyeko ng'egyenkola omulimu ogwo nga nkola bulungi bantu banteekako nnyo amaaso akati bambuuza nti Kamiliti leero gozina Mayinja nti nanga ne bambuuza ku kyalo ekyo kuba twatuuka misana bambuuza ekituufu wagenda tuka ediwe liserebu ng'abantu bakulaba nnyo bandaba nnyo kati ne bambuuza ekituufu ozine Mayinja wamaddala ekituufu agenda kujja nimbakakasa nibagamba agenda kujja olw'ensonga nti twatulanga tujja tutambulako naye ebitundu bimu nange nimbakakasa ajja kujja kati nga bantu bakulaga nti beesunze nnyo Mayinja era olwo omukyala yaŋŋamba akagambo nagamba naye saaga kutulimba tugenda kujja mu bungi naye ebintu by'okutulimba liba abayimbi tubyagala naye kyawuzeka kituukiridde naye nga si bugenderevu bwaffe oba si bugenderevu bwa mutegesi kati munnange tutuuka wakati eyo abantu batalako okugamba babuuza naye abantu bano bayimbye kubanga balina ekipande balina omuze gw'okukwata ekipande balinga abasudani nebalabaga tumutiikinze oyo tumulabye naye wakyabulayo gundi kuba bonna babeera amanya gabeerako n'ebifaananyi byabwe posita kaakano abantu bataka okugamba naye obudde nga bugenze Mayinja yagenda kujja tinga tulaba muloka ye nze ngamba owulira kuba mbeera mu bomba ku stage yatandikira awo ntandika okukola ono sayini nga mulengera ku mulyango tulina obubonero bwaffe nga ngira bwe nti tegeeza Mayinja mulagali aliwa ng'ona nkakasa ajja mwina mugenda mu maaso n'okufuna gita olukoba lwaffe ogenda okuwunzika nti batala sokasuka obucupa kwata batuka okuzza abasooseewo okuyimba era okuba nti abantu bamaze okuyimba baweddeyo ate omukulu tajja kitegeeza abantu nemugamba katukomyewo abantu n'obuwuka ne bagamba naye olaba batandise okuzza abayimbi abasooseewo kitegeeza ebintu bino bigenda kuggwa omunene taliiwo nze kubye nalabako betwataka kasuka obucupa nga bakasukira abo abakomyewo okuyimba ati buto zawo nemanya nti olutalo kati luzibwa abantu kituufu baali bangi baali bayingidde mu bungi kati baalina obusungu kubanga baali basinga okwetaaga baali basasulidde nga tebamulabyeko naye olutalo lwatandikira awo kwesala akajegere bataama bannange muyimbi tetumulaba mutubye olukakala nga batasa okuyuza ekiveera nabisobola okulabako kiva n'abali babwe ne beesogga jjukira nti abantu betukolera babeere bweru basinga n'okuba n'effujjo abatasasudde ekituufu ekyo batayuzaayo ekiveera okiyuzaawo ze namanyirawo nti n'olutalo kati tumaze okujja kabajjawo ekiveera abantu abalala babadde bwe bayingidde ku bwereere n'abali munda batabuse kati nze nalabuka mangu nnyo nenkwata gita yange beesi yafikkawo ku byuma byonna yeyasigalawo koze ne keyboard kubanga yali agireese nti yali ya group yali agizze nayo nga yagikuba naye yadduka nayo kati nze kyenakola nange nensala mangu ng'abantu
tubana kuba ninziruka ninayo nimpangisiza sasa wana kutuukayo saatu Ereke nakora nagenda kulaba ate je ngenda okwebaka ngate basinga kandi bane gitaba nyi okulaba naye ekintu ekyo babanya mu babye basigo mutegesi kasaba kulaba bano naleka je ngenda okusula nenkwata wano okutaasa obulamu ngina ngweyo n'endongo yange nasule nanga buli muntu munsiko buli muntu nayengeri jawo nyamu obulamu kubanjika waliwo ne costa yetuvuga niwo kusala kama ngunajivuga najijawo lagaje kuba kusenye eyo abali bagala jocha kale muddo obwo mukama yasasira kubanga kufete waliwo yafuna buzibu abantu bonna iya wagero kulaki kwekweka kati nga mukaseera ako temwekuya ku masimu nti owange oli luddawe kweseewa oba n'obudde tewaliwo mukama areba ndali kama yako ndio nnyo bajja kuwulira bagali